Lino ly'eddwaliro lya Rwemiyaga eriri ku mutendera gwa Health Center 3 erisangibwa ku kyalo Kashunga mu muluka gw'e Rwembi mu ggombolola y'e Rwemiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule. Liwa obujjanjabi eri abantu mu ggombolola yonna n'ebitundu ebirinaanyeewo ekiviirako abantu obutafuna buweereza bujjudde olw'omujjuzo. Akalwaliro ako kamazeewo emyaka 40+. Naye bw'okatunuulira kaweddewo, kameguse, siminti emeguse. Kati oluvannyuma lw'okusaba kwavuganya ku kyomubaka wa Rwemiyaga Emmanuel Rwashande, inginiya wa disitulikiti y'e Ssembabule Henry Stanley Konde akwasizza eddira lya UPDF obuvunaanyizibwa bw'okuzimba eddwaliro eddala eriri ku mutendera gwa Health Center 4. I hand over this site to the UPDF Engineers Brigade. Njagala kwebaza government ne UPDF awamu ne district officials ne chairman LC5 naye okubanga yatwala obuvunaanyizibwa n'atujja mu kavuyo ketubaddemu kakatemba k'eddwaliro liri. Batugambye nti bakutandika n'ekizimbe kya Leeba nga kyakumalawo akawumbi kamu mu obukadde 450. Ejja kubeeramu delivery room abakyala mwe bazaalira, ejja kubeeramu minor theatre, sajjala entono we ziyinza okutekinga place, ejja kubeeramu assisted bathroom abakyala we baba yambirako okuzaala. Awatali kukandaalirira akulidde mu UPDF Lieutenant Joseph Kateregga agambye nti omulimu guno gwa kulungula emyezi 4. Nga bwe batuwadde site tulina okutandikirawo, so by the end of this week biteeno nga tennaggulawo tulina kuba tutandise okukola tusobole okumaliriza guno omulimu muzidde. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Ssembabule Charles Matovu agambye kati abalwadde ababadde batwalibwa ewala bagenda kubakolerangako wano. Ababadde batwalibwa Entuusi, abadde batwalibwa e Ssembabule, ebyo byonna tujja kuba nga tusobola okukola ki okubikolera wano. N'abagenda okuganyulwa mu mpeereza eno basanyukidde enteekateeka. Era tugakufuna eddwaliro gali ku level ya Health Center 4, kitegeeza amalwaliro gonna gana Health Center 4 ne wano tugenda kuba nga tufuna ebyo ebiri eyo. Ate tumaze ebbanga nga tetufuna buweereza bwa bujjanjabi naye kati transport akendedde ate atusuubiza nti n'abasawo bajja kubeerawo full time. Tusima UPDF yaza kukola omulimo emyaka 25 tutahanturra tusine marwarro tusine okuzaara. Oluva wano nga tugenda ku secondary schools, oluva wano nga tugenda ku malwaliro amalala mu counties endala. Omulimu gw'okuzimba eddwaliro gwonna gwakumalawo obuwumbi bw'ensimbi za kuno busatu mu obukadde 700. Tuzimba ekizimbe kimu Health Center 4.